enkulaakulana mu ggwanga Uganda ng'eyita mu bamusigansimbi kyekimu ku bizibu ebikyasinze okutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga. Ebibiina ebirwanirizi by'eddembe bivuddeyo ne bikubaganya ebirowoozo ku ngeri ki gye basobola okukolaganamu n'abasigansimbi ng'eddembe ly'obuntu terityobooleddwa. Wano Dr. Christopher Mbazira amyuka Ssenkulu wa Public Interest Law Clinic Pillar wategeereza nti bafaayo nnyo okufuna ensimbi okusinga eddembe ly'obuntu. Bamusigansimbi abasinga abawano n'abava ebweru kwegamba bo kye batera okufaako ennyo ge magoba. Tebafa nnyo ku mbeera z'abantu, tebafa nnyo ku ddembe ly'abantu. So tulabye ebifo bingi abantu baggiddwa ku mataka nti ettaka baaliwadde musigansimbi ne musigansimbi nga yeetafaayo abantu oba babaliiridde okubajja ku ttaka lyabwe. Tulabye bamusigansimbi bangi ng'obutonde babwonoonye. Ku kya gavumenti okweddiza ettaka ly'abantu, Dr. Mbazira ategeezezza nti gavumenti erina obuyinza okutwala ettaka ly'omuntu singa abeera nga asasuddwa. Gavumenti erina obuyinza okutwala ettaka lyo singa eba nga kyegenda okukolako kigasa abantu bonna. Obwo obuyinza gavumenti ebulina, naye erina obuvunaanyizibwa okulaba nti etwala ettaka eryo ng'emaze okukusasula. Ekyo kye kisinga obukulu. Ekuwa akadde neeraba ettaka lyo lyenkanawa, lijjaamu ssente mmeka, eryetaaga ddi. Amateeka gagamba nti gavumenti erina okusasula nga tonaba kuva ku ttaka eryo. Wano omusomesa w'amateeka ku ssettendekero wa Makerere Professor John Barya wategeereza nti mwanyamivu nnyo olwa gavumenti obutateekawo mateeka gavunaana bamusigansimbi singa baba balina ensobi ze bakoze wamu ne President Museveni okwezza obuyinza bwonna. Tulina ba minisita, tulina zi disitulikiti, tulina tekinokirasi mu gavumenti, naye olaba pulezidenti olumu atambula n'agamba esente tuziweereza naye tezituukayo, kati ebyo nja kubyekolerako. N'atambula n'agenda mu kutale, n'atambula n'agenda wa, naye ekyo si kituufu. Kati ate bw'oba oyagala kuzimba institutions oba gavumenti, oweereza abantu abali mu gavumenti resources, obaweereza time ne bakola emirimu yaabwe. Guno omulundi gwa kusatu ng'olukuŋŋaana bwe ruti luteekebwawo ng'olwasooka lwaliwo mu mwaka gwa 2014. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.